nagenze googolingako nga kitegeeza zino obaze white blood cells kale cells ezituyamba okulwanyisa obulwadde obutuzzeemu zo zatandise okulwanyisa omubiri gwe nga kizibu nnyo n'afa yaziikiddwa emaya eggulo rest in peace ate bambi enjo tukusaasira nga kitalo mukama akugumye nnyo kitalo nnyo bambi ne kabengwa James mukwano nnyo enjo yambikidde kitalo ddala mu weekend ate nebeeramu abaafunye essanyu bangi kubanga Nubianeri mukyala we yagenze n'atoola shahadu n'asira mu kabwe okumwebaza tukegamba kulika ekkomera ono mujjukira Nubianeri ye Bukenyi Ali naye nga ye Bukenya kale Bukenya kubanga liri erinnya lya Nubian Bukeny Bukenyi erya Nubi kakati n'afukira ddala Bukenya oyo nno kansala wa Lubaga Nakawa Abani Council yabaddeyo nga oba kale ng'akola guno naguli oliye mukyala gwolabye yafuna oba kansala Nakawa nga Nubian ali mu kkomera oyo mukyala Nubian just kumwebaza thank you mukulu kulikayo nono n'agamba bannange ompadde ekirabo omukyala yeekuuma ng'oli mu kkomera emyezi 6 si kyangu kale oyinza ga yali Nakawera ate yalikoze eki yebale kwekuuma naye yebale si byangu abantu batekinayingira na 6 balumba nowaidi mutwe yamuleka bwe yamusanga bwali naye yali Nakawere bannange byebyo kale nkendola nembuuzaako ku Nubianeri omuza naye kiri kitya nga muna isikola ebyanjwanja eddoboozi baligenda kujja mbadde n'akamukubira naye bwe kiba kyekyo tujja tuwulira ku 2 oli kansala byadde ayogera kumfanya kuni ngani zamani ila teli ya jamani naye ulobeza wa Allah tusabikirako mwenye nafsi Allah olubukiriza natwala shahada ate nga fena kunsi era tukola kimu Mungu msamaha omukyala yatudde ashadu ng'ekirabo mwabadde ludda wa muzikiti gwawagu twabadde saidi z'ekyanja amannya amatuufu yaani ye Mutoni Salha kiki ekyamututte okutoola saatu eno aze nga alaba embeera z'abasiraamu n'embeera zange zennyini engeri gye mbadde nga mukwata nga alabira ddala nga abasiraamu era engeri gye beeyisaamu babeera ba Luganda ne mu mbeera yonna basigala bayimiridde wamu nti oluusi n'abantu abambeereramu abamubeererangamu ng'era basiraamu bakikola olw'okuba nti nange ndi musiraamu n'ensonga endala nnyingi nnyo naye oyo no si yekka ababadde mu wiikendi mulala Roja Mugisha yabula yawasizza nti yego gwakomeka kati n'omuntu buli gwe yawasa era ebya Roja bw'obiteekako nga tumuviira ebyo ebifaananyi byetwalabye ku Roja nze ndayira bwe bityo byabadde ate twali twalaba omuntu gwe twasooka okulaba si yeye ne tulowooza biriki naye twagenza okulaba ate nga balabikanga oba si be bamu twasooka ono naye bya Roja tubireke kati Eddie Kenzo bwe yagamba nti agenda kuwasa teyatulaga mukyala naye twagenza okulaba mu wiikendi nga waliwo ebya Kenzo ng'aleese akantu kasongolovu bulungi ddala leema kano kasongolovu ddala slender slim ne tusirika tugamba ono gw'otanyonnyola yaani bw'omubuuza naye mu Kenzo Festival kifaananyi baakikubira mu March February mwaka oguwedde nga tunagira mu lockdown yasooka kiri ekisooka oba kikigamba owaayi omuntu agagenda kuwasa tabagala mukyala osirikasirikamu
n'ogamba kamulinde mulabe ebiddirira gwate munnaye byebyo nno bwe bityo yatani amusiba mu wiikendi y'emu ne zireeta kamiliyoni ng'ayomba ne palaso bayomba ku lwa muganda waabwe Wizo mumubanja ennyimba kamiliyoni n'atuuka n'okugamba bwe muba kati mubanja nyo ennyimba mugende mugjeyo mu ntaana mugjeyo moze kyabadde kyetaagisa mumugjeyo yabadde atukyaliddekowa kwegamba munaamugjayo kale mumuyimbise kuba mwali mumanyi oli yayimba bwe mwagambaga kati olunaki mubanja ennyimba mumanyi okuyombera ddala just bamusanze ndowooza bakwenera bintu bye muwulire naye alina omusajja afa oyo tukanudde nnyo amaaso tumutunuulidde nnyo kubanga tumanyi nti omanyi okubeera ng'omanyi omuntu nti amanyi nnyo ekyo buli mu nsobi lwa nsonga ankoddaga liha bwabula wa Maddox yajja nayimba album alina album eka Maddox ziri bbiri naye waliwo omita legend si kiri sife twetuula mumutuula kati Maddox oba yafuuka legendary after 2 albums njamuwe respect abantu aba good life because twali tukyali bakabi nnyo waliwo Bebe Cool, Bobby Wine, Kamiliyoni, Juliana naye abaana abo baafubutuka emyaka 10 gyokka ne bagakola ki ne bagatta nsegayo nnyo abantu abamanya nze music era nzikukola bamupuliza ku weekend tomanya music manje kinajja music lwansonga ni music muyimbe n'ennyimba 478 ennyimba 478 ani azina e Uganda Dr. Jose Kamiliyoni zayina ate bonooziwulira buli limba olumanya bawizo abaana abo bayimba Wizo bobo mubanja ng'akuba kalyonso lwansonga nti ebanga nnyonyi bwe kutuka kekiwawaatiro ekyo oba ng'akanyonyi kale kuba bajagana eŋŋamba ennyonyi mutweraga naye kabanga akanyonyi bwe kakutuka kekiwawaatiro kakozesa kimu yembeera wizo gyakola ki gyalimu munnauganda gwa nti olina empisa ekyo olina okyandastandiba bwefulamu ekyo tokiraba nti yavaako munneewe n'omukaka akola ebyo baakolanga ababiri olina ekikusumbwa Wizo bayimba dda gwawulira nti Wizo olina kyomubanja ddayo gayo bye yayimba oba tubiyaga tubigaana tandikiraawo bwobanga naawe fena tuli bazadde naawe zaalayo naayimba lwaki obanja ffe bwowulira bwekubanja nnyo Wizo genda ku malalo ga rediyo mugambe nti manyi noono tumubanja temukola bintu si bya butegeevu kuba nemunoonyereza ebyo bakwatako mulize bikwata ku ggwanga nalwe mukulakulanye eggwanga nalwe mulekerawo okubeera ababanja nasanyusa nnyo nga muzeeyi agulira abantu mu kikubo kulwansonga nti abana tebalowooza ku bizinesi ffe tulajana nga baga nti abalina akatiiko baagala kamera ffe tubeera mu kamera nabo babateze muki mulya mugana nkabakuba muto wange nti unfortunately bakwisewo batyo nalaba ebintu byebabinawulidde naye abantu baagala nnyo olupapula nepe nga abazungu bebatulekera bane bakwano batuliza ku weekend wamu nesuna benekokodi bakwano bafena bali mu studio endagano ezinnaku zino ne bwotawandiika kwata essimu yo ddala okwate ng'oli omugambe nti gamba nti onguza akalize kokodi nkuguza nkuwadde nabatanzi sisita wange akwagala kati nkyakirera tanjagala ekyobuwulu nakyo tukizeeko yali nteekateeka twakipulaninga gwe bagambye wembandi muwulima mabayesimuwulu anti omukyala yuli yaliwo buli lunaku naye kati omukyala taliiwo obeerawo otya n'omwami yabanga olunaku yagaa nti mu nyumba eyange manyi okufumba era ne mukyala nga bebeerangawo era nga ebiseera bisinga zayifumba so nebaza katonda okuba nti bino byonna byonna byajja nga biki biteeketeeke mulekeyo ebyo nno akuzeemu mukyala we abeera mu America mu ssaza lye Minnesota n'abaana baabwe 5 gye bali ono amaze emyaka 2 tagendangayo wabula baaba family reunion eyo eba nzibu kati omusango gwa Peter Sematimba
ne yaya John Namatovu gwancha bagwanguyiza anti kese erimu abaana abato nakola loya yakugamba nti kese y'abaana terinda lockdown muyinza olinda ng'abaana babonaabona kati enkya nese Matimba anajja mu koodi anti amanyi tumulinze kyotege ali waggulu w'amateeka osobola okukuweereza omuntu naye baba naye ate nti buyinza okukyanga omulamuzi atugambye gwongezeddwayo waliwo yansinidde ku mulamuzi nti agenda okuguwulira naye nga bamuyita Haji Busungu kwegamba otunuulira embeera eyo nga yeeyo Amelia Nambala wankoze bubi nnyo kubanga yabadde ayina kyamanyi n'agaana okkiŋŋamba ate nga yabadde akiŋŋamba ate nga munno kale wakoze bubi ate oli mu kulaba oli olaba kale kyabulabe nnyo byebyo nno bannange naye bw'oba okyalinawo obudde MC Fish yazze eggulo n'aŋŋamba bannange nze nnyina kyesirabanga abantu abatambuza obuntu ennaku zino omanyi bagenda ku TikTok n'akwata akantu n'akagiraagira kati nga nze bagenda bagija olimala Silver Kyagulanyi bano abantu abasatu simanyi bw'obalaba baddukenga nakamwantette oyo mu lugambo yasinga ne bateekawo simanyi bannamagwatala balina bwe bateekateekawo kati MC Fish waliwo omu ku bakulembeze mu Uganda wano yabadde ayogera ku bya lockdown bwe yamaze okwogera bateekawo limbala Fish Dulira yayogereramu nga alinga avuma abantu olinga kino kati ne bateekawo olwo Fish n'agamba nze nsula sebasendoza bagenda kunkwata bayinza n'okulowooza nze navumya omuntu omanyi abantu balina bwe baabise ku weekend nga babikanga babiti naye nga kwegamba abantu bakoze eki atidde bikusobedde so bwabaawo obudde okutya kwa Fish oli yageze no n'aloopa n'okuloopa katwe poliisi naye oloopaani nga tamumanyi gwaloopa yakoze akakantu kati kulekere ndowooza Fish ono naye nga tubeebaza naffe mu control room waliyo Nicholas Muhanuzi camera William akikubye ate producer Jimmy Luima akoze tubajukiza bukedde Journey Promotion nayo ina kubanga o downloadinze New Vision Digital Experience app tugenda kuba tugaba cash yenzo wembadora namala Josephat Sanga president akumi atakumira mpera zibampita MC Fish ageka kafero tone kiriwo tuli mu lockdown bateka mu lockdown amanye ennaku muzimanyi mwenne ennaku ze bateekamu tubeere waka naye mbadde ndi ewaka waba wansindikira ka video ng'abaana ba TikTok ababeera ku TikTok waliwo kyeyakoze ka video keyakoze ng'agasseemu ennyimba zange ziri enkadde muzimanyi ezaeze sale enkoko gundi awo ennyimba zange muzimanyi nga avuma ng'oluyimba olwo alugasigase ng'avuma ku bakulu abatubembera mu ggwanga naye ng'alugasigase ze mumanyi kuva dda mbadde ne baleediyo bakoze ebintu sisibwangako sivumangako wadde omuntu yenna nze nkola emirimu gyange ng'era bemukola ki bwe mumanyi naye abaana abo abali ku mutimbagano kubanga nze siri ku TikTok kubanga mukwano gwange yakampeereza siri ku TikTok sizangako musango obulamu bwange naye kati abo bo beeyambisa mu ssaawa zino olwokuba tuli mu kalantiini banyiiza abakulu kye batutwala kyepanalize mukulu Seegu yammunnyonnyola ekintu kino ye mu lockdown yakola olukikati kyoli lockdown mbadde nakolayo akabaala eyo yasooka lockdown yasooka kati ene gendiko ne bakaggala akabaala kati twayiya bweyiiza era nkubira kubeeka abeeka bwe mbakubira ne banteerako abeeka wa mukyalo na jjajja wange awekatwe jjajja gw'osaba jjajja gwensaba gwe nasigaza nasigaza jjajja olina abaana Fish nina abaana bameka nina abaana bana omukyala ate n'omukyala gyali obuzibu nina buli mwana ne maama we wakikola otya mu comedy muno mojja nina abaala batugoberera nnyo nga tuli mu good life nga abaala batugoberera nnyo bwe baba bakugoberera n'ogamba mbu kyonagamba okwatako namunsi alya ku nswazi baana buli omu ne maama we kati n'ofuna maama ate mulala mu bba abafumbira ki nabaleka nabazimbira weggangu ye maama mukyala mukulu n'agamba gwozaala ng'oleeta naye kati bano bwe twazaalamu baswaga bamaama balina ku busente tasobola kumutwala mwana mu nfuufu era ne mu lockdown yasooka mwe nazzeemu okuwasa
wawasiza lwabako dawo nange mutumireko gwe wawasiza mwagala nnyo mwana nkwagala nnyo mukyala wange we bali kumbeererawo Jeni omwana musoga era amanya ge okumanya kino ekintu kyegoberera amanya ge amatuufu ye Kasuubo Jeni nga maama wa leediyo erinnya lye naye musoga mwene lokodawuni bweregwa ng'omugoba kati tukuze sebuya tukuze oyagala kuzaala baana bameka nkomye nakomaawo kati ono tazaale Kasuba Kasuubo Jeni tagenda zaala ogambye ye Kasuba Jeni ng'amanya ga maama wa leediyo genyini bwe kifuddeeko nange nagenda okigenda ngamba bannange kino ebintu bitugoberera bugoberezi ninge emanya ge ddala Kasuubo Jeni olugambo mu kyenkya nga luwagiddwa Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road Masogo Musikiti esimu noti 7724 8